abavubuka babiri abagambibwa okubanga be babadde basuza abantu mu bitundu by'ekisowera Kituba Naalya Kabembe n'ebirala mu ggombolola okuli Nama ne Kyampisi nga batunula olw'okubabbako ebisolo byabwe. Bodaboda ne Kalondo omulala bakwatiddwa abasirikale ba LDU mu kiro ekikeesezza olwaleero. Era olwaleero ekiro kino tukuuta ababbi abo babba embuzi mu wiiki eyo, babbi ente mu wiiki eyo. Ekiro kino babadde bazze kubba nte ne babakwata. Abakwate ye Simon Bukenya abangi gwe bamanyi nga Sai, omutuuze w'e Kabembe ne Ramadhan Kiguli ng'onaabeera bulijjo. Bano okukwatibwa kiddiridde okuyimbula ente za Namwandu Rest Caesar omutuuze w'Ekituba mu ggombolola y'e Nama mu kiro wabula bwe zibalwanyisizza ne zisobola okubaddukako. Caesar agamba nti bwe bawulidde ng'ente zikaaba kwe kuzuukusa batabani be ne baziwondera. Kati zaabadde ssaawa 8 ogw'ekiro nagenza okuwulira ng'ente emu ekaaba ng'ekaabira eri emmanga ng'ewa kamera ledi. Nenkubira Waswa simu basula mu boys quarter ne mugamba Waswa ente bazitwala. Kati Waswa nawa matuka nange nenzigulawo n'ayita baganda be. Yabadde tebannaba kutuuka baganda be ente neekola ki neekomawo emu ennyana enduusi neekomawo naye ng'omugwa gwayo yonna nga si musaale gwonna mulama naye nga yonna ejjudde emiggo. Ne mbagamba kati kyetukola tubale okusiba eno tugere tunoonye eri endala. Ne batambula ne bakkirira bwe batuuse awo ng'ewamu ekufaamu ya mukyala Nakitto omugenzi Nakitto Sidoni. Ne bagenda bakonkona asikaali waawo ne bamugamba nti mwami Abati ente zaffe bazibbi. Agattako nti bakubidde abasirikale ba LDU ababeera mu nkambi Empoma ne babategeeza nga ne bano tebatudde ne bataayiza ababbi bano kkakkana nga babagudde mu buufu ne babanyweza. Ne tutulwa ne tuzikuuma era tubadde tutudde ziweze ssaawa 12 nenzija bwe nti ku kkubo ngenza okulaba nga baafande ne bampita naye nga banziba ne olulala ente ne bagenda bagisala ebulako myezi 2 okuzaala. Bagisalira wano wansi wa satellite era ku kikubo kyekiraga ewaabwe oyo omwana mulenzi oyo ekiraga ku lw'ennaali ne bagitta yalimu naye ente enkazi ne basuula awo eddiba byenda bigere byonna ne babireka awo. Kati nereka akaana akato kati akaana akato kadde kazizaawo ekiraali era kati badde bakumyeyo bazinonye ngera baleseewo akayana akato. Sai atunnyonnyodde ku kukwatibwa kwabwe nakkiriza nti ddala abadde abba. Tubikozesa mu ngeri ki? Tubitemesa nte n'abantu. Oli mu kinjaaji? Siri mu kinjaaji. Ente muzijjawo zimute? Muzijja bujja ku bantu. Muzijjayo muzibba? Yogera kati ennyama eno gye mubba mugitundawo. Poliisi eyitiddwa n'esooka okutuukako ewa Namwandu Caesar okulaba ku nte ezibadde zibbibwa n'okubaako obujulizi obulala bwe bakuŋŋaanyizzaayo. Abatuuze abalala balumirizza Sai ne banne okubabbako ente zaabwe n'ebisolo ebirala era nga bano babagobera ddala mu kulunda. Amanya Sali Francis Saalongo ndi mutuuze ku kyalo Naalya. Kati omwaka gweze kumpi gigenda kuwera 2 ng'ekiralo kyange eky'ente kyonna bakibbye bakimazeewo. Kyalimu ente mmeka? Ente zaali 4 nga kuliko ez'amawako 2 n'endala 2 nga zaakazaala. Zonna ne bazisalira wali ekampungu wa mukyala Betty ne bazitwala ne baleka akakazi akanya akata akalume nga ka wiiki 2 nkatwala ke wa mukwano gwange Siriri na kawa amata nikakula nenkazaayo waka. Kati wiiki emwe eyise kabadde kavubuseemu baali bakanonye nga bakabba bakatwala ne bakabasuuza ekiro ku ssaawa 7. Kale yabadde awona kubanga waliwo olubabbe pikipiki ekisowera munne n'akola ki? Munne ne bamukwata ye n'adduka munne ne bamutta. Nibadde tebamukwata akolubona kumulabako naye nga ababba amapikipiki nabo n'agatwala. Tubadde tusinga kumumanya mu kubba pikipiki kubanga ne RDC yali emukono Mwami Matovu Afande Matovu alina ku kifaananyi kye yalinga amunoonya nga bamunoonya olw'okubba pikipiki. Kuba naffe ffennyini bakatubbako ente 3 basooka ne batwala emu babaddako ne bajja ne batwala 2 ne balekawo akato
kati akakatu ke balekawo ke kakula ne kazaala endala n'endala kati baze ne batwala ereeze 2 ezankera ku makya saa 12 11 mu kitundu ntuuka mu kifo nga sijirabawo wenyisiba wasigadde nga n'endala baziyimbulire zigenda ku n'endala bazigoba ne zidda baali bala baziyisiza luyirwe Kabembe 2 ze zaddemu ne bagibbe yali alubuto lwa myezi 7 nange banziba nawano ne babbawe antamye nti nensooka nzeesonyiwa na kati sinnazzaawo nti ate nga nzaagala. Ate David tuli basika atulaze emmotoka ye gyagambye nti bano be bamu bagibbamu ebyuma munda ne bagireka ngesigadde kiwowongole. Ne basokoola emmotoka eno babbamu ebintu bino byonna bye mulaba n'emirazi ne bazijjamu era emirazi badde nakaziteekamu. Kale ababbi bano batuyitiriddeko wano ekisowera. Kale bye bigambo byaffe tuli banakuwavu nnyo tetuli basanyufu. Abakwate bakwasiddwa poliisi y'e Mukono ng'okunoonyereza ku musango gwabwe bwe kugenda mu maaso. Tulula mu kamera.